Koleyo challenge omanyize ndeta nnyo challenge. Koleyo challenge yabo Luganda buli muntu atulage ku muganda we bwafaanana. Kila mtu na ndugu yake. Ereta yo muganda wo. Essanyu n'omukwano tulirabireko mu baganda bo. Bwekiri tulindako Dr. Male challenge. Mutugamba nnyo Mayanja family kino Mayanja family kiri mwaba tusingako tulabire kumwe mutulage nga nammwe mwagala baganda bamwe. Postinga muganda wongo muhaginze boti ngo mukwano mungi. Posting eno challenge njirese. Baga kila mtu na ndugu yake. Twagala kumanya muganda wo baganda bo bali mu mbeera ki. Postinga ku baganda bo. Babeera wa obera nabo bakuchalirako. Gumi Your challenge, love your family. Love your family. They don't know about the foundation. Yes. The foundation. Vali womu intimidation. Bakusaza okoledde. Bakusaza oteredde. Batusaze tunyiridde. Ready posting a muganda otukimanya kufaana nabo bato munaza mukubeko enfufu omulete mu kamera jjanyiriranga gwasobola okufaanana. Tukoyo okulaba omuntu greedy tukoyo okulaba omuntu ngoli sitaweka nga gwa shining weke wamwe baganda bo ba shining Spice Diana ndaba ba sister bene butobo bumbwazina ne video ya masanyalaze very beautiful. I want to see bachali mwenna neza kamsemo ubako wange gena man ne muganda ko kopinga njagala mulaba kuba kofinga ajja ko all time atatu nyomera kati bwe baba babiri ani mukoba kopinga omera jalo ati amukai mululango jalwe kokofinga omera atikwene atiganga tilila atikwene kokofinga leta kubaganda kokofinga atikwene jalo atikwene kokofinga Scorpio lishaba ligera okujjobo omu wali akufaana no mulina bana romansi wana kaja kudonke we love the whole of them post your brother your sister challenge let's see how beautiful bro nali ndabalero ku excel walu mwala Vanessa Williams mumanyi which mean we united our Luganda but the tennis player. Oh, you know what I mean? That's beautiful. Nena bana Uganda mbade basabada sange chimu. This is my life. Webale twigiriza kwagalana tukwagala nnyo kuba kye watuyigiriza. Family z'abantu banjagala nnyo okuyimba. Nesi bayimbi. Ebyo ddala bali twaida makanika b'amasimu whatever they can do. Naye bro. Obaba makanika babuyimba. No, wechiri bro. Kati omanyi kiruka tunakyasibu tuyamba nga Mayanja family kutegeera tunakyatugemulira. Nze akantu ngayita kama ka Katonda yakukwata n'agamba Palaso. Oli muyimbi tumala. Nekati abantu bali awo n'omusawo ng'akola journalism oli akola simanya gye bamugamba bifuna gy'alaga. Naye kati ffe banaye Katonda tukuba akamba buli muntu gwola nga ali successful Katonda bayamwa siku eyo leka kwa miracle is happening. Naye bayakubbirako nga ticha bwana agamba nti mutula bigeze enkya PLE n'atakuwa bigezo nti obiyite naye agapagera kuba bizibu soma nnyo. That's kind of nature. Naye nga bakola na Creed. Wakabiyo my brother bro nze liku channel ya Palaso sina mutima mubi eri baganda bange bakwano bange unlike ebigambo bisasazibwa abantu nze njagala nnyo buli muntu ayagala nko Palaso njagala nnyo buli muntu ayagala nko Wizo njagala nnyo buli muntu ayagala abantu njagala nnyo buli muntu ayagala nana leka abantu badirawo nobalinga Nibali soko yango. Ndiko TikTok ya ku training asiwe. Ile balance yako ile. Allah ajukubye maka ujale. Balance yaga. Hii ajukubye dokita. Nga yangame ukabireni. Ngati yasenga meka ne mugamba sente nyingi lwansonga amakulu gali gamenye kanko pi. Kati amakulu kama na marobozi neche gasaba kingendo okawa. Amakulu the god Wanda kutegeza abatula bako. Kulo kuna rule signing in public assembly za divorce ya nzikirize katubye kalaba tugende fikuli byo. Naye Katonda yatusooka ibuli yetulaga anko pipo ekiri Katonda yatusooka nga ibuli mbinu gyetukola ki sekimanya anko bwe kiri boss man twayibanga ati ebirabo tuleta tusaba sekunda atagwawo
Abantu bafuna eggumi nebakola n'obuyimba buggumi tugumi just baffe naye wakatonda we must bow. Katonda yeeyoleka wewe Uncle Palaso ali wano ino mu America bad boy American ne Creed uli mukwano gwange n'ekyanaga ekisoso kijjukidde olina okumpereza kusinga oba mwebe ngenda kuwaayo bwana nange taliko ne Mark Pro fashion zi Mark Pro fashion bikole Mark Pro Creed nsome namba some namba Dr. Muwe tosoma namba yangu ngenda kuleta labane esimu egenda oweereza sente Dr. ngenda kuwacha sente esimu tevaako sente zigenda ku simu ya Dr. Sebe eyo awaye Dr. zetekako budde buno eya Maka ekyoga eya Maka budde buno tubawemu tulabani ani budde buno nteekako ateekako gwe tusoma wano Anko nziteka kuko bagala kwewamu Creed agamba asobola Maka Creed mwesiga Creed Maka Pro wanji eze mpaka tetuzigenda mama nkwesiga akati gwe bawe namba yo nze nja kulinda ebinavaayo biva mu kolonda kazeko kwako Palaso Maka Pro Mugabi Maka Pro kazeko kwako Palaso kazekeo kati olabisangamu abantu onywa kacayi kusaawa zino omusajja mukulu naye katubagani bakyali bange maani munsi yokwamukinagolia naitya Palaso baagala nnyo tukwagala ate tukuwa respect naye sani music mwamusuddewa leero Tuesday leero bagita Creed Tuesday wekiri Dr. naye nga team good music bwekiri my brothers teri kutya ate n'omulembe gwokuba nti baba mookinga ne bagaa nti tojja tosobola nobwo gwaggwako bro neyagenda ku mwezi atanza kigere kimwankopi si bwe kiri nsoboaka example akasembayo mbaviira ankopi gwe story yo gimanyi when I recording a Mama Mia baby cool yali recording the King of the Jungle biseera bya raga go kimanyi baby cool yanze kukola King of the Jungle I swear to God ne musanga bewogopa DJ nimpulya ngulwa kukonkona ne mugamba beku nanga no lunyo record Mama Mia ne mugamba sikimanyi ne mupima sikumupima ne malidi ne mugamba ne bebe kankwe Mama Mia ompe mulu King of the Jungle nangamba zanti kikulu ngenda Kampala ndalina budde bujja recordinga naye nga munnawola I never nobody people know kajinga mbaga kasiba bakwana bali ku TikTok ya wankopi nti ettafali basinga okugaana lizimba akasolya okitegedde nti omuzimba bazimba agamba mpaka matafali awo noyita ekitula nti lizeyo okutuma amatafali oleeta eryo naye bw'abazimba akasolya kali akasimbayo ne bumuleetera eddamba alitemamu